tubeera tuyibuuza ani addako. Yensi gye tulimu bamaama bataata, yensi gye tulimu. So bwetugezaako okukomya bino ebintu tuba tetubikomya mu bubi nedda, ate tetuba abakozi ba fujjo. Zabendiga mwe mwankuza abaana bafujjo, mutukuza mpisa. Era ne bino byenjogera nabijjamu mwe mwanzala mwe mwanyosa ze naye mukabandika. So bino byenjogera saabisoma mu ssomero, nabiyuka mu bbeere lya nnyabo Nalunguuma. So mbanjagala nnyo tusigale nga twefumitiriza. Jjajja tugenda muzika naye kiriko maddi. Abantu baffe bameka balina okuttibwa, kino ne kikoma. Uganda ki gye tukuliddemu naddala mwe bakadde baffe, mwabe ebitiibwa. Ba Buganda bw'ogendako ekitalya 9 ku 10 baana ba Buganda, ate ng'ekizimba n'obba wambisa n'obba tulugunyisa olumu ennyendo zaffe zino ezakagala. So embeera gye tulimu bakojja ne bamaama, era kye tulina okukomya. Kitalo nnyo, kitalo ddala banange, kitalo okuba nti kati tuli wano nga jjajja teyakaddiye. Omusajja abadde decent, omusajja abadde omukozi, tali mu byabufuzi, toyinzagamba designs, talina mpalana n'abantu. Musajja amukkiriza naye bamutemudde. Kakati gwe gwani? So kitalo nnyo basibo ne bannyabo, bigambo bijja kuba bitono bwe bibanga bibadde bitono, naye ebyo ntuusa eri famire ya mukoddomi wammwe JW Center kati omugenzi, eri baganda bange bonna, eri ekibiina kya NUP kyekulembera, n'eri bannayuganda bonna bekulembera kuba nze pulezidenti. Era abendiga mwazaala nnyo, era mbeera eyo ngamba abantu bwe mwondaba gino emimu gyali gya maama, gano amaaso gaali ga maama, ne buno obwongo bwe mulaba. So mwebalinnya abendiga kutuzaala na kutuyola. Kitalo nnyo ekya jjajja, kitalo ddala. Katusuubire tebanaswala ne batuwa lipooti, naye okusingira ddala tulina okukolera awamu okulaba nga eno embeera tugikomya. Eno embeera tegenda kukoma baganda bange okugjako nga tugikomeza. Njagala okusembayo nga neebaza abaana ababoodaboda, mwebali kuba bavumu. Era ekyo kyemwakoze kibeere ekyakuyiga eri mmwe. Bawamba baganda bamwe bulijjo, bawamba tadda. Kyemugamba temusobola kwewaayo ne muvumba kati akasajja akamu kalina emmundu ne musalawo kyokka kolera. Kati bwebanga yenkola bajja kulekerawo okuwamba abantu baffe, bajja kulekerawo. Kitalo nnyo basebo ne bannyabo, omwoyo gw'omugenzi Mukama aguwummuza emirembe. Naffe tusigale nga tugezaako okulwana okutereeza ensi yaffe, tugenda gyevamu tugirekera abantu baffe nga yeyagaza, kuba kati teyagaza. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ssaabasajja Kabaka gutusinze.